Mukama waffe yeebazibwe bannaaye, nkwebaza nnyo olw'okulaba YouTube channel eno. Nze Miriam Jumba, bwe guba gwe mulundi gwo bambi okundaba oba okumpuliriza, nkwebaza nnyo olw'okutwala obudde olw'okuneegattako. Nammwe abatulaba n'abatuwuliriza tubeebaza nnyo, abatambuza obubaka, ababusabiramu, ababwekuuma, abawuliriza. Ebigambo bino ebimu bye tufulumya tebiba byangu nnyo kwekuuma. Amiina. Nkwebaza nnyo 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 nnyo, era twebaza nnyo Katonda olw'obubaka bw'atuyisaamu. Nze nsuubira era nzikiriza nti omuntu asinga obukulu implementing ebintu ebimu bye tuyisa wano ye ggwe alaba era awulira. Amiina. Kubanga nze omulimu gwange omunene ogusinga kwepositioninga, kumakinga sure nti ndi mu state, ndi mu position Katonda gy'asobola okunsisinkaniramu n'ayogera nange. Sigambye nti nina okukola ennyo ennyo Katonda asobole okwogera nange, nedda. Naye waliwo ebintu bye nnina okuleka, nina ebintu bye nnina okwerekereza, nina omutango oba omuwendo gwe nnina okusasula olw'obuweereza oba olw'okuyitibwa kwange as an individual. Amiina. Era obubaka buno bw'empisa wano ngenda kubuweera embalirira, si just wano wokka nga nkyali mu mubiri. Nene we nayingira mu bulamu obutaggwaawo, Bayibuli eyogera ku white throne judgment. Amiina. So buli omu kufa agenda kuwa embaliriro olw'obuweereza oba olw'okuyitibwa Katonda kwe yateeka ku bulamu bwe. So gwe okuyitibwa okukwo kusobola okuba nga olina kola mu banka, oba olina kubeera musuubuzi, oba olina kubeera maama ng'olina kukuza baana oba kulera baana. Oyinza okuba nga gwe oli mubulizi wa njiri owa ku street oba mu katale. Oyinza okuba nga gwe oli nursery school teacher nga bwe buweereza bwo. Amiina. So buli omu w'oli Katonda waakutadde, making sure nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, bukole n'obwesigwa ng'omanyi nti oweereza Mukama waffe. Amiina. Kale kati kanyingire mu bubaka. Naye nga sinaba kubuyingiramu just katono, neebaza nnyo abantu abakola mu banking sector abakoze kyonna kye basobola okusinziira ku mafuta Katonda g'abafuseeko n'obuvunaanyizibwa Katonda bw'abatisse, ne mutandika okuteeka mu nkola ebigambo bino bye muwulidde, ne mutegeeza abakulu be mutegeezezza, abantu Katonda baatadde mu bifo eby'enjawulo okusobola okuyambako eggwanga lyaffe okuvvuunuka oba to stand, eggwanga lisigale nga liyimiridde. Newankubadde ng'omulabe abadde alumbye banking sector eri mu tageti ye. Amiina. Naye Katonda waffe mwesigwa. Essaala bannaye ze tusaba Mukama aziwulira. Essaala ze tusaba, kanyogere bwe nti, essaala gy'osaba Mukama agiwulira. Era ekindeese wano olwaleero kwe kukusigira ekifaananyi ku ebyo bye Mukama by'atubikkulidde ebigenda mu maaso after our prayer. Amiina. Ekyo kijja kusiikuula okweyongera okusaba n'okwesiga Katonda n'okujjukira nti Mukama ali mu control. Omulabe is already defeated. Amiina. Kale kaakati ngambye ngenda kusiigira ekifaananyi. Amiina. Kaakati nze neerabye nga nnyimiridde. Obubaka buno nabufunye yesterday, which is the 11th of January 2023. Kakati nalabye nga nnyimiridde mu open field oba mu kibangirizi kyabadde kinene nnyo. Naye nga bw'omanyi ebintu by'omwoyo oluusi biba bizibu okutegeera oba okwimagininga mu nsi y'omubiri. Kankinnyonnyole nga bwe nakirabye. Bwe nabadde nnyimiridde nabadde nsobola okulaba Uganda almost yonna ogimalayo, borders nga nsobola ozziraba. Amiina. Nga ndaba ne airspace ya Uganda ng'eri clear bulungi. Wabaddewo ebire bitonotono, obudde bwabadde bwa misana nga kuliko ebire bitono, naye nga nsobola okulaba eggwanga lyonna, nga nsobola okulaba ne directions nga nsobola ozitegeera. Era nzijukira nabadde n'abantu abatasukka mu 20. Simanyi kye tubadde tukolawo initially, naye I don't know, maybe babadde barepresentinga basabi ba prayer warriors abasabira ensonga eno. Kaakati nagenza okulaba suddenly, nagenza okulaba nga ndaba objects oba ebitonde byabadde bitonde nga bya black nga bibuuka flying, nga bibuuka okuva mu southern part of Uganda, byavudde ku side Lake Victoria gyeri. Nga biyita mu airspace ya Uganda, nga they were flying towards the north. Ndowooza ntegeerekese. So these creatures were flying from the south nga bigenda mu mambuka, which is the north.
tewabaddewo sound yonna, saawulidde sound yonna, naye naweereddwa okutegeera nti ebintu bino ebitonde bino byabadde bireeta bubi eri Uganda oba they were not wishing us well, byadde bizze kukola bulumbaganyi ku Uganda. Amiina. Mu butonde bwabyo mu ndabikira nze engeri gye byandabikidde byabadde mu shape ng'ey'ebinyonyi, birds, naye nga birina wingspan nnene, wingspan ebiwawaatiro okuva ku wano wakati paka ewasemba, byadde ne wingspan nga nnene. Ebirala byadde birabika ng'ebisolo, animals bye tumanyi eza bulijjo, naye nga ebisolo bino byo tebyabadde na biwawaatiro naye nga nabyo bisobola okubuuka mu bbanga. Ndowooza ntegeerekese. So a few seconds later, ndowooza wayiseewo second tezaaweze na 10, nagenza okulaba nga ndaba ennyonyi ennwanyi nga nazo zibuuka nga ziyingira airspace ya Uganda, n'ezo zaavudde mu western part. So bino ebitonde bye nkugambye ebisoose byavudde mu south. Lake Victoria gyekola ki? Lake Victoria gyeri. Amiina. Nagenza okulaba nga waliwo mu west nga waliwo battle planes ezijja. Zazze nga ziri mu line, single line. Zaflyinze from the west nga ziri mu single line. Bwe zaatuuse mu central Uganda around Kampala. Amiina, bwe zaatuuse around Kampala ne zeedividinga, ne zikola lines bbiri, ne zispreadinga towards the south and towards the north. Then ne zikaavinga. Amiina. Ne zikaavinga ne zigenda eastwards, ne zikaavinga ne zikola saako. Ndowooza ntegeerekese. Meaning zeetoolodde obwengula bwa Uganda bwonna. Kakati jjukira biri ebitonde ebyavudde mu south, byo engeri gye byabadde bibuukamu tebyabadde na order. Amiina. So in that, because zino zazze ne zikola gundi eno saako, ensaakolinzi oba za trappings oba zeetoolodde ebintu creature bino ebyasoose. Ndowooza ntegeerekese. Ennyonyi zino ennwanyi zaabadde zifaanananga stealth bombers oba muzimanyi. Nga bw'olina Google kebeera ku stealth bombers olabe shape yaazo, ndowooza kwe kijja okwanguyira. Zaabadde za white between white and silver, zaadde ne kala bwetyo kuba zaadde zifaananira ddala nga bw'olaba ebire. Era bwe zaabadde zibuuka ennyonyi zino tezaavuddemu yadde eddoboozi. In fact simanyi nange engeri gye naategedde nti something is happening waggulu kubanga tewabaddewo sound yonna evaayo. Amiina. Zaabadde zirina speed nga like within seconds nga zeetoolodde. Bino ebitonde ebyasoose byagenze because I'm sure these are very intelligent creatures because they are spiritual creatures. Byagenze ndowooza okwekanga nga baabisurroundings edda. Amiina. Ekirala ennyonyi zino zaadde zisobola okukyuka ne zifuuka okuva mu nnyonyi ne zifuuka another creature, ekitonde ekirala nja kunnyonnyola mu maaso awo. They were agile, flexible nga zisobola okukyusa shape yaazo okusinziira ku bwetaavu. Era naweereddwa amagezi okutegeera nti they were operating with a very divine intelligence. Oba nkyogere ntya? Amagezi agabadde gavuga ennyonyi zino, amagezi agabadde gavuga olutalo luno, kanduyita olutalo luno, gabadde ga mwoyo tegabadde ga mubiri. Amiina. Ekirala nga sinneerabira, nagenza okulaba nga waggulu w'ennyonyi zino zonna, waggulu bitonde bino ebyasoose n'ennyonyi, waggulu ddala nga ndabawo face nga wokwata painting, nga wokwata gulu sky n'ogiteekako painting ekisiige. Nalabye faces bbiri. Face eyasoose yabadde ya musajja, naye omusajja ono kuba it was very brief, it was just like a split second ne mulaba. Nalabye just face n'ebibegabega. Alabika yabadde Mukama waffe Yesu ku ndabika ye. Amiina. Nagenza okulaba nga ndaba n'omwoyo omulala gwe yabadde azze okulwanyisa. Omwoyo guno gwabadde gwambadde ekifaananyi kya mukazi. Amiina. Omwoyo guno omubi kugaye nalabye ebifaananyi bibiri. Nalabye ekifaananyi ky'omusajja gwe nsuubira nti yabadde Mukama waffe Yesu olw'endabika ye n'empulira gye nabadde mpulira towards him. Amiina. Then n'omukazi
omwoyo guno gwabadde gubutikidde Uganda gwabadde gwambadde ekifaananyi kya mukazi. Amiina. Era bwe nagulabye na screaminze lwa nsonga, I detested it because of the force. Nti we are from opposing sides. Ndowooza ntegeerekese. So that means olutalo luno lwabadde wakati wa Mukama waffe Yesu, Katonda ow'amagye, n'omwoyo gwadde gufuga Uganda ogwabadde guleeta obuzibu buno. Ndowooza kitegeeza basically ndowooza Mukama yabadde atusigira ekifaananyi nti nnyingidde mu nsonga zino essaala nziwulidde, mweyongere okusaba paka ekintu kino we nnaakiggusa. Amiina. Nkugambye bwe byamaze kati ennyonyi zino battle planes we zaamaze okwetooloola bino ebitonde ebyasoose, nagenze okulaba nga bino ebitonde ebyasoose babitrappinze oba babikonarinze nga tebirina gye bisobola kukola ki kudduka. Kati mu kugezaako okutoloka ne bitandika okubuuka nga bibuuka ku lower altitude. In fact natandise okutandika okuwulira nga mpulira force y'ebiwawaatiro byabyo oba force ya movement yaazo we nabadde. They really flew down mu gundi ya wansi, altitude ya wansi, nga bwe byambuka we bikka. Ndowooza abategeera entalo z'omu bbanga muyinza okubitegeera okunsinga, but I'm just explaining what I saw. Kakati nagenza okulaba ng'ennyonyi zino ennwanyi ne zitandika okufulumya ebikompola. They were firing their weapons towards these bino ebitonde ebyasoose. Amiina. Ekyasinze okunneewuunyisa bwe byafayarinze, ennyonyi zo bwe zafayarinze nga weapons, nga tolaba nti zifayaringa, but I just got to know nti they were firing. Lwaki? Nti they would fly to a certain level ne ziyimirira, kati ogenda okulanga ekitonde kino kye batagetinze nga kikutte omuliro nga kigudde wansi. Byagudde ne bigwa kati nga zifly nga ezimu zaadde nga usanga ennyonyi nga 3 zonna zizze wamu. Naye nga ziflying over one big creature. Ndowooza ntegeerekese. So they fired their weapons towards this thing ne kiggwa. Ebyasinze nalabye nga bikutte omuliro ne biggwa. Kaakati gundi zino ennyonyi omulundi ekyokubiri kye nalabye ennyonyi zino kye zaakoze, nagenza okulaba nga ezimu nga zikyuse zivudde mu shape y'ennyonyi nga nazo zifuuse ng'ebinyonyi, birds. Oba ntegeerekese. So nagenza okulaba ennyonyi 2 ennwanyi nga nazo zifuuse ebinyonyi, birds. Kati ne zitandika otagetinga ebitonde bino ebyabadde mu shape y'ekinyonyi. Ndowooza ntegeerekese. Era nzijukira ebinyonyi bino ebya white byazze ne biggwa, they fell. They landed on the wings of this other creature. Nkugambye bino creatures byadde ne large wingspan. Kati ennyonyi zino we zaakonvati ne zifuuka ebinyonyi ne zikka ne zituula ku biwawaatiro z'ebinyonyi bino creatures ebadde ne wingspan ennene. Amiina. Bino ne bikola ki? Ne bimeltinga nga buli we zibilandingako nga bimeltinga nga bisaanuuka nga disappearing. Nange okulanga byonna bigenda bidisappearing nga bibulawo paka byonna we byakoze eki we byaweddewo. Era sazzeemu kulaba bintu bino. Amiina. Olutalo bw'ayingidde mu feezi ey'okusatu, olutalo lwabadde very brief. Lwalabise nga luli brief naye ngezaako okukinnyonnyola twongere okitegeera tutegeere nti Katonda bw'ayingira mu nsonga olutalo luggwa. Bw'ayingira mu nsonga olutalo luggwa. Kubanga singa nzize buzine nkugamba esaala Mukama yaziwulidde naye nesiku explanation ngeri kiki kye nalabye nkusiigira ekifaananyi otegeere nti olutalo is real. Ebintu bino bye tusaba ebintu bino bya ddala. Amiina. Era bw'oba obadde osaba ng'osaba kakwa just tandikira ddala okusaba kubanga we are already in the thick of the battle. Amiina. Feezi ey'okusatu nagenza okulaba nga mu direction eri mu south ewaavudde ebitonde bino ebyasoose bye nkugambye bye baakubye ne bisaanawo. Nagenza okulaba nga wavaayo ebitonde ebirala byo byabadde mu shape ya nte
there were black bulls zaabadde nnume ez'ente naye nga nazo ziri mu bbanga zazze nga ziri ku sipiidi kati nga zizze kukola kutomera ennyonyi zino amiina era nzijjukira ekimu nakigobereza nnyo amaaso kuba kyo kyabadde kinene and it was very aggressive jjukira byadde bubuuka mu bbanga tebyabadde na biwaawaatiro they were just nga woolaba ente ennume naye ng'eri mu bbanga ebuuka ebintu bino ebimu ennaabidescribing oyinza ogamba oba njogera bintu oba video games oba Hollywood amiina naye bya ddala amiina So the enemy released what looked like black bulls from the south. I saw a big bull flying in mid-air towards the center of the white battle plane formation. Kati ennume eno kanjiyite ennume bwe yatuuse wakati mu central jukira avudde mu south nejja sipiidi ng'ejja eyambuka bwe yatuuse mu central amaanyi gaagikubye simanyi maanyi gye gaavudde kuba nange saalabye nti sirina kye nnawulidde jjukira olutalo luno olwabadde very silent nga oba totunudde waggulu tolutegeera nti gye luli amiina amaanyi gaavudde mu battle planes zino oba gaavudde wa simanyi nagenza okulaba ng'ekintu bwe kinajja nga kiri ku speed nga kijja zu bwekiti kati ne wabeerawo amaanyi agali opposite ne kakisindika baakisindise ku sipiidi eyawaggulu ne kidda emabega naye mu kudda emabega ne kigwa so it lost height it lost speed ne kigwa wansi ne kibanga ekifudde era nagezezzaako okukyetegeeza nabo ekintu kino ddala kifudde oba just bakikubye bukubi ne kiggwamu maanyi amiina jjukira gino emyoyo tegifa amiina emyoyo tegifa so before it could reach the center of Kampala a powerful force pushed it back with such a force that it lost altitude and ability to fly ne kigwa wansi ku ground kati oluvannyumako nga wayiseewo ebbanga nagenza okulaba nga kiyimuka ekitonde kino ekyabadde mu sheepu y'ennume y'ente ne kiyimirira ne kibuuka naye this time nga kibuukira wansi nga wonoolaba omuntu ng'agudde ku accident ng'ayimuka tatambula nga bwe yabadde atambula kati nekiriwo ng'era olaba kiri injured nga bwe kigira bwe kibuuka naye ng'olaba kibuuka with a lot of difficulty kati ne kibuuka ne kisooka kiddayo mu south gye kyavudde then ne kyetooloola ne kidda mu east side z'ebusoga ne kidda mu east kati mu east I don't know I think it picked strength when it reached there simanyi lwaki nange sijja kulimba I'm just explaining what I saw bwe kyatuuse mu east kati olw'okuba maybe olutalo lwabadde lunyinyintidde ennyonyi zino za stealth bombers zabadde ne technology zabadde ne intelligence they could smell any enemy object or any enemy weapon kati kino ne kigezaako okwekweka so ndowooza ekyakizizza mu east kyabadde kigezaako okufuna kifo wakwekweka era nagenza okulaba nga kiyingidde ekimu ku bizimbe ebyabadde awo kumpi we nabadde ne kyekweka amiina naye naweereddwa amagezi nti ekintu kino tekyekwese bwekwesidde nja nti kyekwese ebyokulwanyisa bino ebyabadde bikikubwa nedda kyabadde kyekwese nga kirina intent nti kijja kusinziira awo kirumbe ekkanisa kubanga jjukira ekkanisa Katonda yafulumiza message amiina ekkanisa neeta abantu oba ekkanisa ne batandika okusaba so they basically petitioned God bapetitionize Katonda asindika amaanyi g'eggulu galwanirire eggwanga amiina so it's kind of like retaliating so gw'omusabi gw'awulidde ebigambo bino weekuume ebigambo bino saba Katonda akukuume so ng'osabira Uganda ng'osabira banking sector saba ne Katonda akukuume because I'm sure ekintu kino kigenda kuzza backfire amiina kankome wano kiki Mukama kya communicating ekisookera ddala Mukama essaala zaffe aziwulira so ng'osaba yongezaamu seesaamu ekyoto tokola ki tozikiza paka ng'ensonga eno egguse
Amiina, paka nga Mukama anunudde eggwanga lyaffe, paka nga Mukama atereezezza banking sector, paka nga Mukama atukuumye nga tuwungusa omuyaga guno. Amiina. Amiina. So, ekyo kimu. Ekyokubiri, kitulagira ddala nti bannaye God is in control. Kitulagira ddala nti Katonda ali mu control. Katonda y'alina amagenda g'eggwanga lyaffe. Katonda y'alina amagenda gaffe. Ffe tuli mu mukono gwe. Amiina. Ekyokusatu, kikulaga nti Katonda alina amaanyi agatuwungusa ensonga eno. Nze nkusiigiddeko obusiigizi ku kifaananyi kye nalabye. Oyongere okutegeera. Amiina. Kubanga singa nzija ne nkugamba bugambi sentence emu oba bbiri, oyinza obutategeerera ddala kikyentegeeza. So Mukama yatuwadde ekisa n'atubikkulira, n'atupaintingira ekifaananyi ky'ekintu kino. Bayibuli eyogera mu Befeso essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'ekkumi kandusome. Befeso essula ya mukaaga kansobe mu Luganda. Okuva ku lunyiriri olw'ekkumi agamba bw'ati. Pawulo yawandiika agamba Abefeso. Eky'enkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge. Beera w'amaanyi mu Mukama waffe, weekuumire mu kubeerawo kwa Katonda, yambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Amiina. Era relayinga oba weesigame ku maanyi ga Katonda, kuba amaanyi g'omuntu, amaanyi g'emmere tegawangula mulabe. Amiina. Lwaki? Kubanga olw'ekkumi mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Ebyokulwanyisa byani? Bya Katonda. Mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi, ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. No wanda bwe Mukama we yabadde ambikkulira, yabikkudde nalabye ebintu bino byonna bye nkunnyonnyodde byonna byabadde mu bwengula, byabadde mu bifo bya waggulu. Amiina. Omwoyo gwe nkunnyonnyodde ogwabadde guleese ensonga eno, ogwo gwadde gufuga ekifo kino, gwadde gwambadde ekifaananyi kya mukazi. Amiina. So bwe tuba tulwana, tumeggana na myoyo gino. Amiina. Olw'ekkumi. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kitegeeza okuyimirira kuno si kwa just leero oba ku nsonga eno, n'okuyimirira buli lunaku. Bw'omala okuyimirira, yimirira, sigala ng'oyimiridde. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, Kristo ge mazima, era nga mwambadde eky'omu kifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe, era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza. Kitegeeza ebintu bino tosobola kuwangula, tosobola kulwana, tosobola na kusaba. Katonda n'akuddamu nga tolina kukkiriza. Amiina. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisa okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Olaba, retaliation zonna Sitaani z'ayinza okuleeta, tugenda zizikiza na kukkiriza, engabo y'okukkiriza. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda. Kati bw'oba tosoma Bayibuli tojja kusobola kusaba na insight, kubanga Katonda tawulira bigambo byo, awulira kigambo kye. Tukitegedde, osoma ekigambo n'okitegeera, n'opiikinga okukkiriza okusinziira ku ebyo by'osomye, kati ebyo byeyogera eri Katonda. Amiina. Olw'ekkumi. Nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mu kunyiikiranga kwonna, n'okwegayiririranga abatukuvu bonna. Ndowooza kankomaawo. Amiina. So tetulwanagana na mubiri na musaayi, tulwanagana na myoyo. So bw'oba oyagala kuwangula olutalo, oluwangula mu nsi ya mwoyo. Amiina. Mukama akumpeere nnyo omukisa, Mukama akunjagalire,
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo, mwebale kulaba na kuwuliriza na kukola Katonda ky'atuyise okukola. Bye bye.